Simba Peter Kibazo mu studios Gikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Atuuse ku mulimu weebale. Akola nga wasuzeeyo mwembeebazaako ensusso. Mugattako ku mirimu. Ne mubeera nga mugasseeko, abafumba ne bagattako, abatambuza ne bagattako. Buli alina kyakola ekirala. Muba mutugasseeko olw'okuba nti mwayongeddeko obudde obukolebwa. Program Gasimbagane ne bannamawulire akadde kookya. Nina Siraje Lubwama, nina Rwomushana. Ahmed Katerega Musaazi yaŋŋaye nti owange buno obudde NRM eri mu kukola nkalala n'ebirala nti mu district abantu bayinza okukyankalana kati wano sijjaawo kigere kulunza otyo era Ahmed Katerega Musaazi ali buddu. Talina wali wokka waateekeddwa okubeera ali buddu yonna yeetooloola byonna. Nina Harunah Kanaabi yazze kuba kyeyo. Nina ne John Kakande bowe bali. Aisha Kabanda Butambala Deputy Secretary General Nup ali mu Kamoli. Ali mu constituency. Kanaabi. Aisha mbadde naye emyaka. Omukulu Kanaabi ebigambo bye byandibadde nga biri carefully weighed. Nga byamazima nnyo. Ate nawe oli mukitizi. Aisha ali mu abeyance. Mu Ramadhan wabaawo ebintu bye bekola ki? Ne basalawo bawummule. Omanyi eyali yakola luli political systems bano ba Rwomushana aga nti emu bw'eneebanga mu operation endala ejja kubeeranga mu abeyance. And you know amendments ezo ayazireetanga ez'amambabazi awo nawulira ekigambo for avoidance of doubt. When this is in place this one is in abeyance ng'ekigambo for avoidance of doubt. Era kati for avoidance of doubt Muhammad Muwanga Kivumbi Naisha Kabanda aina abeyance. Kyabo basisi Siraje Lubwama abantu Abatuuliza yonna gye muli balamusizzaako nnyo abafuniddemu ebizibu Katonda abasaasire naddala munnamawulire munnaffe Juliet Namuwaya wa Bukedde ayina ekizibu mu lubuto n'omusaayi guva mu kkundi. Abazitakisa batandise omusonera ku ssente z'ayagala obukadde 17 afune obujjanjabi. Katumusabire atereere n'abamufuniddemu nammwe mwongere okwebaza Katonda. Olwaleero ddala kunagiriridde ku poliisi ku Kabalagala bakutte bankubidde ku ssaawa 9 kitundu ng'ebintu bitwateresaawe wansi wa Bank of Uganda waliwo mwannyinazi babitwala n'addawa kubijjayo jjo ne sifuna kati ne babiteeka ku shade kati ab'emmundu ne bajja batikke ne loole ndulu neekubwa poliisi nejja nagenza okutuuka nga poliisi yeeriwo ababbi tibaliiwo nga bagamba baddusi naye bakakasiza nti balina emmundu bangaye bijja bikuuma bwe zituuka 11 nga sennabijjawo nga bafuna loole nga babitwala ku poliisi for safe custody. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ebya Siraje bizibu. John Kakande buuza abantu. Engeri gy'oteeka ebintu ku Bank of Uganda. Bank of Africa. Bank of Uganda. Bannange mwenna abatuuliriza nkyaleero mbalamusiza nembaza kuba nti mutuwa obudde bannaffe abali wano abali Bunaayira ate n'abasimba empologoma y'eddembe namwe mbebaza okuba nti mutuwa omukisa bannaffe abali mu abeyance bagira babeerayo twali buzibu fe ojja kutambuza omulimu. Harunah
yo omuwuliriza complaining nti Harunah yagaggawadde yabadde kinga eddoboozi terituuka eddoboozi lya kisiibo kendeera abatuwuliriza nina mukwano gwange seeka yaŋŋamba nti bwe tuba tusiiba tetwekwasa kintu kyonna bwe nzija ku mulimu nesikola mulimu gwange nga bwe nteekeddwa kukola siina bagamba nti owange anti omanyi tusiiba kaakati natuuse kikeerezi twaluddewo twagize bwetu nti mu kisiibo tulina kwongerako perfection kuffe ng'abantu bye tukola si perfection eri mmwe naye sebo nzikiriza omanyi Kakande wiiki ajja nga alina ebigambo bingi ojja kujja osoma eddalasa zibeerayo era kantwale n'omukisa guno okuyita sebo tulina Ramadan seminars eza Uganda Muslim Assembly jangu sebo weekend eno ziri ku Hotel Africana enkya kuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 10 Professor Baskiyimba gy'alinnya ajja kubaayo ne baseeka Kakande ajja asome ate kati biri si byakutuula ku mikeeka byakutuula ku ntebe naye mukulu Kibazo njagala nange okwebaza abatuwuliriza ne Radio Simba okusingira ddala sebo okuba nti platform eno ekyagituwadde ne tuyimirirako ne twogera ensonga ate era twongera okusaba Katonda emitwe gyaffe gisigale nga gyejo nga mitwe nga tegiriiko agifuga wabula oyo yatutonda n'ebigambo byaffe bituteeremu obulungi. Charles Rwomushana abatuwuliriza Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Kakati abavuga ku nguudo kusinga nnyo nade n'omusajja ava Unyama nga awuliriza Rwomushana ayina n'akasimu kaliko radio kati nibwe kati akanti kasita Rwomushana atandika ye tava okunza ate bali abalala bamanyi okulya ebigambo nti ne Rwomushana nti ye taina Polish msajja ali Unyama yagamba nti you see the beauty with Rwomushana, he doesn't have Polish zengato malaka mbaruga bire kakati mukulu Kibazo tubeerawo n'obuwandiiko nga speed limit. Speed limit bw'ovugira ku nsanvu ze bakugambye it is for your life kikuma bulamu bwo naye ate ne kikuma n'obulamu bw'omulala because yakola oluguudo okutuusa lw'oliyita mu game park nga bagamba wano speed 4 naye nga buli lw'oteeka ekigere ku mmotoka yeegenda mu 8 ogenda laba. Kakati ayakola oluguudo ayagala ffenna tutuuke safely, so n'amateeka ga nannyiniisa ga Katonda the commandments gaffe tubeerewo nga tuli balamu naye abagamenya bafa abajja bayigireko kati naffe katugamenye tujja kufa abalijja bayigireko. Wampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba eriyo eyanchallenge nze jo ya okosa jo actually yansanga bajita acholi in eggulu nesi in mu sensi y'abazungu edda zabanga hoteli za Uganda ne Rwomushana ne bazeeguza naye yangambye yabadde ambuulira ku fruit nemuga ini o hideout naye bwe yansanga nga ambuulira fruit nemuga nti bino by'oŋŋamba nze you're preaching to the converted. Awange nina emiti gy'ebitaffeeri okuva January okutuuka olwaleero mbeera n'ebitaffeeri ebimala mu wiiki byonna nga siguzeeyo mu katale nemuga nina emicungwa nina enniimu nina avocado nina fene nambuuza eriyayo yenkana kikonze kati nnyo kasirikitu bwe kati ti ne byonna weebiri mugambe kensobola okukola fensi ya waya y'amasannyalaze ne andaikiru nankane nkima ebyo gobimanyi kasirikitu nnyo naye nga yeebuza naga nti naye kati challenge gye nnina naawe nti obeera ku radio abantu n'otobagamba nti bw'obeera n'omuti gw'ovakkedde ewa Kanaabi ewaka Kanaabi bakozesezza linnya ly'okuba naga nti Kanaabi oyo alina ovakkedde omunene talinga huyo naga nti bw'obeera n'omuti gw'ovakkedde awaka that is called replacement income.
musajja professor mukwano gwa muganda wa Rwomushana ono Pulukolo and that is called replacement income. Tibogenda mu katale ky'ovakkedo kigula 1,500 nti buli lwonoga by'ovakkedo 30 kubisaamu 1,500 lwo savings lwosigaza. Tuwabaddewo omukyala eyabadde ayimiridde awo okumpi namugamba nti ate nze siruyina nti era ne bwe nandibadde sibinoze era sandibadde nazo ti naye nti kakati ky'olina okugattako ti bw'onoga 50 by'otogenda kulya kwata ekisero okifulumye wabweru oyimirire awo ti kumpi ne Kampala yangambye yasula bwe bajja nti ye bw'afulumya emiyembe ewuwe awaka ebwe bajja not bwe bajja bayitayo eno copyright bayitayo ewa mukulu w'entebe ndoza ye bwe bajja nti ye bw'afulumya emiyembe gye n'ayimirira bw'ati ebweru n'ekisero mu ddakiika 2 aba abitunze byonna nti kati aba avudde mu replacement ng'afunye ensimbi mu nsawo. Naye ekizibu kyammwe nti gwe bw'onoga ekifenensi ky'otoolye osalako ekitundu n'olyako ate ekirala n'okisuula mbwezo ssente z'osuula. Professor ndooza ebintu byombyogedde nga bwe wagambye. Ayogedde bulungi naye ebuzibu bwe tulina ssebo bw'oba neffeneewo nga nze n'omuteeka wali bamugule balowooza nti gwe oweddemu si kugwamu lwaki tomubawa bamukulekera lazima ne bagulaga bajjemu owino banoganga muto ng'obwe tebamuguze kubanga balowooza nti nabo bali entitled kubanga bamanyi nti omunoze. That's how community bwetu bwe yali kiwazo kye baleeta kwonona community emiyembe fene ebyo abantu byabeerangawo mu nnimiro for children abaana balye bafune vitamin C y'abaana si bibyo katugolaba oteekawo singenge n'ebiraka bijeewo abaana bajje banoge balye abaana b'okukala olidde sebo togenda kuwolera bwavu bintu bitaliimu. Omanyi Kibazo ne banne baba batudde ku kofi ensi yonna bagirabira awo era obadde oyogera ogise replacement income gogo nakozesezanga ekyokulabirako era nti Kanaabi alina ovakkedo era bwagira mpa kibbo naye lwakuba ennaku zino takyampa kibadde kizze abironda ate abirya nnyo obadde oyogera naye n'otatunuulira nti waliwo olwoba nga tonnaba bironda ne bakusookayo abakakande nabo bazira buzizi naye bali bagani ono naffe katulyeko ekyo n'okissa wali simanyi nze eyo njibalanga saddaaka nti oli atutte muti gwabaze bw'aba ndekeddeko alhamdulillah. Naye mbadde ntunuulira ebifaananyi bibiri ebizze ekimu kibadde kyebutalejja Saara Opendi gy'ava waweeyo gyempita nga gyakunkumuse giyise wansi w'omuti nga tolina nagyogwogibuza oluusi baba nawo. Ekifaananyi ekirala kizze Lwamata ng'oli omuyembe gwe guli awo najja n'ateeka ne ku kkubo mwabe emmotoka mmwe abatusomesa replacement income. Kibazo bw'ayimirira n'emmotoka ye ayagala ekibbo kukigula siringi 2,000 oba 3 nga mulimu emiyembe kumpi 40 mulimu ne transport okiraba naye nga tabaze oli naye ono abaze okuraiti we awali abantu abalinga Kibazo abalina ne zibulenda bagenda kukola mu juisi. Professor mugamba agaziyeeko akuwulira atunuulira omusajja w'ekagadi ne wane omwokati kati akuwulira bw'aba w'ekagadi kitegeeza ayita wano emitiyaana bw'atyo n'agguka eri egindi oba ndowooza n'asalamu ewa nabbanja eyo atunuulira ezo zonna eri ezo Kakumiro emiyembe egyo gyonna egibeera awo bakola batya nabo okufuna replacing income eyo ey'emiti ng'avudde ku gwe ow'olujja alima abaana okulya naawe.
Gasimbagane ne bana bwali professor atulowoozerezeeko Gasimbagane ne bana mawulire Siraje tuyise mawulire eddakiika 3 eriyo manyi kati aba complaining nti tuparkings alina kitabo kiramba ndowooza wantaddewo limiti tosuka item 10 nja kusamarayizinga Siraje yita mbwangu wiiki etandise n'ekisiibo ky'abasiraamu batandise okusiiba ago mawulire semberera omuzindalo Siraje ate va mu kwogera ne Kakande yogera nabawuliriza abasiraamu ab'ekiwayi ekyasemambo bawandikidde palamenti nga baagala egambe mufuti mubajje abaviire ku kitebe bayingire kuba oli bamulayiza lwaki tebagenda mu kooti lwaki bawandikira palamenti eruddewo batudde eno mwami Kakande ku ssomero erimu mu bya kooti omusango gwa eyali mukulu w'ekika kya Lwomwa aba suspects 5 babasomedde emisango nebagamba nti emisango gyabwe minene bajja ku ebbeeyiro bajja kuziwulira mu kooti enkulu mu wiiki emu basuspect omulwadde naye bamuleese awonyera ku mpingu nibemusomera basuspects abagambibwa okuba Kampala bomb 221 ne ku Parliamentary Avenue baba committees mu High Court nga lawyer waabwe taliiwo yagenze okujja nga baba committees ne bagamba nti naye nga ne gundi obujulizi tebabumuwadde kubanga tebalina committee nga basooka kubusoma ne babukuba abantu babeera awo ne agambibwa okuvuma Ssaabasajja Kabaka naye bamumye ebbeeyiro nga abajulizi beyaleese tebabeera gyabeera abayimirize abaokumweyimirira ne bagamba nti badda butinga ne bamwongerayo paka mu Gwakusatu. Wiiki eno wabaddewo mu byobufuzi okusinga wabaddewo nnyo amawulire agasinga gadde gava mu palamenti ku nkozesa ya ssente ennyingi ennyo na biki nekiwaliriza aba anti nedde ne Honorable Sekikubo ne Tenkasimire okwagala okukola emikono basabe palamenti ejje finally omukulu Adolf Moise n'agiyita anti palamenti omukulu yali yagiadjaniza nga tawadde na diro Kakande ono yayinza okunnyonyola sign die kyategeera omanyi kannyumira nga bakwogera naye njagala n'okannyonnyola eritaligere naye omukulu Lubwama sebo kiraka communicating naye ayita parliament abeera speaker tayinza agamba nti Adolf n'agiyita anti mukozi wa speaker kakati parliament eggulo n'etuula speaker Right Honorable Anita Mona agandi yetagenda kuwogera ku nsonga ezo nga Ssenyiwe yasoma olw'ensonga nti ebyo bya social media ezo ŋŋambo tayogera ku lugambo ne bakwata ku item endala ekyo nekizikirirawo era wiiki emu omukulu ate nayo yagizizaayo abadde commissioner yagizizaayo mu kugitereka nti amugende yagaye ajja kiwa obudde olala naye nga kigenda mu gundi mu kukiteesaako bagenda kukiteesaako mu commission naye bw'oba oyagala kukiteesaako wano ku floor of parliament olina okujja n'ekiwandiiko okiteekaawo ekyobujulizi baleke bakiteeseeko wiki y'emu eno abadde commissioner okutuusa eggulo Honorable Mpoga Masiasi si busa okutuuka eggulo akyali anti okusinziira ku nuupu Siraje wamawulire totaputa wiiki eno yawaddeyo okwewoza kwe lwaki tateekwa kugibwa ku kifo yawaddeyo ne bagamba nti tekumatiza ku nsonga gye bamuvunaana n'olwekyo bamuggyeko bajja ku communicatinga ku parliament era ekifo ne bakiteekamu Honorable Zaake nibakyagaliza Zaake akitwale eyo proceeding parliament erina okutuula toli ku muzindaalo lipooti entuufu eri nti aba nuupu executive ya nuupu yasazeewo
ejjeyo mpuuga eyingizeewo zaake kyekituufu ate Siraje sikyagambye kyafulumidde mawuli kyafulumiddeko nti bamusuubira okukkiriza aweeyo offisi kyafulumidde mawuli Siraje genda maaso Siraje genda kyafulumidde mawulire kyafudde mu mawulire ki Siraje genda maaso kaakati mu wiiki emu aba FDC Katonga gundi branch Katonga bagambye nti gundi etaano kyeyamaniza yabawa basazeewo nga Palamenti Republican okulaba oba batondawo ekibiina oba bafuna kibasobola okugula naye nga eyo idea bagenda giguza eggwanga lyonna. PLU Masaka yakoze balaza ne bagamba nti babaddeko mu ofisi bakozesa ofisi za nuupu. Is it a baraza or a rally? yabadde rally anti balanze baraza kati nebagamba nti era nninda anaagamba bali abalala nti mwe temugenda kuba mukulu Kyagulanyi bwe yali atambula nga baga nti kukomaawo kakati uno atambula eyatadde ono ne bali abate erisi political party pressure group era abakola ne mukulu Kyagulanyi ene essaawa kati mwandibadde mutegeka raale Masaka eri meeting ya senior presidential advisor. It's a government program. Era be Masaka kati bandibadde namwe mutegeka ba planning esooka bagikoledde mu office gye bayise ya nuupu nga mulimu ne bakansala be bayise aba nuupu omukulu wa bid n'agamba nti tebalina office awo eyo constituency ye abo ba masquerade nono omukyala akulira kunga n'agamba nti abo tabamanyi ku list y'aba nuupu naye ng'amannya galaga nti bakansala kyekituufu kyekiriwa because oli wa group eyo byombi bituufu kuba byafulumidde mu mawulire kati ekituufu bajja kitubuulira Siraje maliriza va mu kitabo dokolo akulonda kwa abacandidates 7 baba nominatinga rale zatandise zigenda okubeereza speed za wiki emu yokka okulonda kubeewo okudda mu kifo ky'omugenzi Cecilia Ogwal abantu ebibiina bine biri eyo ne ba independence banoonya akalulu kaabwe. Ripooti yavudde Makerere egamba nti omwaka guno abayizi ku kasozi ako 100 bavudde mu ssomero nga sente zaabwe zibulankanidde mu betting. Neggulire eryavudde ery'omusomesa Nakaseke yagambye nti abaana olukuva lubaawo nnyo yasazeewo n'ateekawo mooko abaana gye bakola P7 alabe obunafu bwavudde ku bayizi abasomesa bayizi zogiyita kulikibazo kati gwenga researcher vice chancellor okutuuka ku conclusion nti abaana 100 bavudde mu university olwa betting aba yakituuka kwatya. Actually, Makerere in social research, one of the best mu Uganda. Kati simanyi oba no anti kati toyinza kumbuuza kye simanyi nkugamba simanyi oba tukozesa Makerere social research, but also we tuba to setting out okugenda okukola research obeera n'endowooza yo noga nti ndowooza kino n'ogenda mu field to investigate era n'ozuula because also us tugamba abantu wano nti communities zaffe naddala wano mu central Waragi betting abimazeewo kati twetaagako omukugu ajja atugambe nti mwe mwabadde mulowooza Waragi na betting naate mayirungi kubanga recently nali mbitundu generally simanyi nti abantu balya nnyo amayirungi nayo bombo wano mu banubbi nga kati olyanga nti buli gwolaba nga talina mannyo wano mu maaso mayirungi konze ambadde manyi communities zino mu kuwagala amannyo wano nti amayirungi kati kye gatukola
abantu amannyo gonna gaweddewo ekyo nyi kyatugamba maruwa okay nti amapengo kukoza bamerungi bwe amapengo manya ati maruwa munanga atebe wafe bitebiriyo ageweru ne abiri dokka munanga gwa ya wadde awadi ba minister be basinze okukola mwaka guno n'ebirabo ebizito ne president oluvanyi wa Rwanda Paul Kagame yagambye nti kino kye kisanja kye nga bw'oba n'amulonda asaba bamuwe mangu nnyo amuddira mu bigere amuguluminge mangu amaasi bawongedde okukuba yadde basabibwa mu kisibo aba amaasi be bongedde okukuba oli mutu si ba amaasi bakubye oli makati gagasimba gikwanjulira mwana alesekawo wano kati Rwomushana taddamu concentratinga mu kisibo yaleeta kawa teyategedde apuliza Gasimbagane ne bannamulire of course Siraje yabuuse story eri Haiti is very interesting Abamerika bwe bagenda batufutubalako in the rest of the world obeera osuubira nti wali okulinaana ewaabwe bandibadde ne grit ne control awo ne babeera ng'ebintu babiwa direction ne Haiti abantu batandika okwekalakaasa era abakulembeze b'ensi balina okwetegereza ennyo Haiti abantu beekalakaasa we twasibidde nga Haiti abagiyina mu mikono tosobola badefininga ya gangsters basobbi ojjukira bamutanga Father Aristide ndoza yali wa Haiti era kewoses mu Haiti b'Amerika bakitaddeyo kati awo aba Haiti bwe bafaanana ne Haiti naye nali njogera n'omwami omulala nga nti lwakuba nti bwe bibeera ewala babiwakkala ne babidefininga ti ne Buruhani ne Hemeti wano ku mulirwano nti bw'obatunuulira omu ku bo gune awedde emirimu bali bamukozesa bayitanga Darfur omu yali munnamagye generali eno naga nti bamukozesanga Darfur nga bwe baagala okukola ebyekivandulo nga yakola nga kibooko squad yakola nga kinatuuka nga across Africa ayina amagye out for hire ng'agenda mpaka Chad omusajja weerasha oyo weerasha mukwano gwa Rwomushana yayagala okwerijja owa Wagner mercenaries naye ono Hemeti yatuuka ng'awola ne gavumenti ya Sudan ene yaba yani Buruhani ng'abawola baatuuka ng'alina ssente ezibamala naye waliwo omulala abakozesa Harunah ono tayagala nnyo boogerako abasajja bali ekkata awo banyumirwa nnyo okukozesa bamasinare bano sebo Obungereza ndowooza kibadde weekend tetusondera mu weekend yagambye nti kafuuwe olupapula lw'amawulire olw'Obungereza okugulibwa abagwira niye ndoza kata ibadde yagala okugula telegraph newspaper mu Bungereza nibaga nti ensimbi za mute tuzeetaaga. You see there are two important elements ku musajja oyo Hemeti ejeri okuva Darfur lijeri yingire mu kibuga abazungu bateeka ssente mu bubuga wa social media ne busituka bulwanyisa okujjawo Bashir therefore undercover ey'okubiteeka wansi liryejjene lijja ne liyingira mu kibuga omuzungu n'alireeta mu kibuga ng'akozesa obuvubuka obwo. I don't know about that, Charles, but Hemeti one yali akolera Bashir a lot, yes. But n'asukka Bashir nga he is the regional mercenary for hire. Olutalo lw'e Yemen abantu tebalutunuulira, but olutalo lw'e Yemen both Wagner ne amagye ga Hemeti gafuuka the mercenaries for hire mu region eyo naye nga bali side ya Saudi Arabia
okuwanyisa bali abakutu ojja kucyankalanya Kanaabi kubanga bali abashiya okujjako nga Kanaabi alimu obujahidiini ajja kucyankalanako mukulu kibazo n'abatuuliriza oleesa ensonga ya Haiti awaze n'amaanyi era mbadde njituna nenga nti Katonda aleeta ebintu mu nsi naye obulimba ne bukola ki nti Haiti era obadde obuuza wano Rwomushana yangu wamangu gangsters naye singa temwabayimba wano kintakyagula n'ekyo gangsters tugenda Haiti yongerako not only gangsters criminals naye singa babadde nga bali be ba Abdallah ani singa kyamezeewo dda nti bafundamentalist Haiti bagikola ki bagitwala era mwenna muyina okuvaayo mwangu we mangu naye kirungi ndoza abasinga si bakatuliki Haiti I think fair number Can I for the first time beera fair Abdallah twamuwadde omudaali era egyo gyejjaffe webalina omutima ogusobola okukwata naye ekyo ne kiba kimu naye ekirala ekisinga nti ensi institution zaazo bwe zifa yes ne zinafuira ddala nti n'otuuka mu nsi nga bagiyita nsi naye nga poliisi magye goga nti gakyasobola kudiiringa naki ne gangsters obweze muyita gangsters oba bannansi baayo nga beekyaye ne bagenda ne baggulawo amakomera ne bayimbula bannaabwe ate mubone mamaga nti ffe tetujja kufuluma ebweru eyo si walungi nnyo naye ne bagenda ku kkubo nga balumba buli gwe bakola ki gwe baagala njagala kikomyawo Uganda mukulu kibazo that is where I was going nti bwe tuteegendereze naffe ng'omupoliisi waffe alina gwatunulira n'amutya n'akola kyayagala n'agenda omusajja oyo bw'anaaba ebweru okyawoza baani Mehemeti n'abalala ensi yaffe naffe twegendereze twandituuka ku level nga mubayita ba gangsters na kiki naye nga groups ezo nazo zitufuukidde ekizibu actually Kanaabi bwe mba ntambula ku kkubo juzi nali Embarara mukunyumya n'abantu and I found it odd nyumya n'omusajja wa police nanga nti ekimu ku bibyasingira obuzibu ng'abapoliisi ku luguudo olwo is tebamanyi ng'oli mu bubenyi bw'amateeka oba toli ani ow'okuvunaana ku luguudo olwo kubanga buli omu alina obuyinza buli omu asobola okukukwata buli omu asobola okukusibira waayagadde nga musajja wa poliisi nga nti namutwalako akawungeezi nga yanyimiriza kati bwe yanyimiriza nalowooza nina kyenkoze ku kkubo mu kweno bypass nenenyimirira najja nabeera very polite nabeera very polite nankanga Kakande tagimanyi nze nagikulaga bw'abeera very polite nankanga kati nenebuuza lwaki ali this polite bwegira nansaba nanga nti bw'oba ogenda kuddayo eri mu kibuga mbadde nsaba kunteekakaawo ne mugamba jangu tugende teyalina mundu kati netunyumya nanga ne mugamba nti anze bwonyimiriza nabadde mmanyi nina kyenkoze nanga nti ti ekimu ku bisinga obuzibu nti I advise my officers benkola nabo nti bwe ziwera oluvannyuma lw'enjuba okugwa wano weegendereze bw'oyimiriza nanga nti olaba obwo obumotoka obutono obwo okayimiriza ate gwe kakwata nti n'ogenda ne bakusuza ennaku 3 ne bakuta nga tebakuvunaanye tebalina ne mugamba this can't happen nanga sir you don't know nga mpita nassa nanga nti in this area nti you stop someone and they ask you if you know the price of this car
nti so you are stopping them is about the price of the car. Ebyo bibyo Kanaabi. Imotoka n'omukwerugura bobuuza tobuuza nti imotoka n'omukwerugura olina okutuusa ku ddoboozi imotoka n'omukwerugura. Mukulu kibazo njaga kujja statement ya Kanaabi mubuulire enjawulo ya Haiti ne Uganda. Mu nsi ezo eziranye Amerika yalemesa abafuzi bamwoyo gwa ggwanga okufuga era ne propping up bagangster to break the state. Wane waffe bagangsters bali mu state mu batali bagangsters bali out. Kyova nti ono wa police bwagezako kwenforcinga bamukwata namuteeka mu safe house kubanga the gangsters bali already entrenched mu state machinery. Nolwekyo tegamba nti bwe tutegendereze nedda bagangsters bayingira ne bawamba state. Kati obuzibu bwaffe tubajjako tutya. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire eyo njagala kuvaayo naye omanyi yali mukwano gwa Rwomushana ono mukyala Jacqueline Mbabazi. Manyi mwe babeera nga balina obuyinza mulimu bye batalaba. Nikata kyalina obuyinza. Miskini bwe babeera n'obuyinza balina bye batalaba. Obuyinza bwe bwaseeseetuka n'atandika okukuba enduulu nti these goons konze guni wabalabye ddi nga baguni be badecidinga naye gwe yali adescribinga nga goon the photo figure ya goon nga wayise emyezi ebiri nga yeye yali amukozesa nga yeye amudeployinga. Ekyo kyoyogerako kyenyagala okugamba Kakande n'abatuuliza nti tulina okweraliikirira ennyo. But it's not actually correct. Nti oyo ba group ez'abasebe n'abaani. Ebyo tusigambye kwani gwogamba. Ngambe groups. I've not said an individual. Waba Jacqueline si yaba deployinganga. Omukulu yaba deployinganga. So bwoboyogera ku gunze ezo n'onyo omukulu aba deployinga. Naye badde ogamba kuba onaagambye nti bano bagangsters be bali mu government. Naye mu process gye batutwalamu yakutta institutions ziggwerewo ddala. Era kyolina okweraliikirira ennyo nti ate bagangsters bwe balifuna obutakkaanya embeera ya Haiti togyebalaabala. Naye nga ne institution ezandibadde ate zibakkakkanya ne ziyamba naffe abatali ku sayidi eri nga nazo zaafa dda. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Siraje weekend neera and it explains the abeyance ya mikwano gyange. Nina gwe ngenda okuyitayo mu abeyance lwa mpaka omukubo at least nsobola omulagira ngenda muyitayo lwa mpaka mu abeyance. Anatali mutiitizi mwabo. Nja muyitayo. Ne Kakande ali kulugudde ku munyolo. Siraje NUP atudde negoba Palamenti bagiyise bukubirire etuule naye speaker nakuba ekigere kutakanaga nze sogera ku lugambo and nakozesa alabai oba alibi bakiyita ku kyekwaso ti nze bwe njogera ku basiyazi nga balyoka okay please wake me up naye nga ekyo naye kyakozesa nalabye mukuluze Jose Nnyonyi nga mwana mukyala sipiika ebyo ebimu bireke. But in the midst of this one more thing happened katono nnyo n'abantu bakamisinga nti ebbanga lino lyonna mu lutalo luno mukwano gwange Thomas Tayebwa deputy speaker abadde abulidde mu kisiikirize ky'omuti nga teriyo n'akamu yadde akakoola ke bakasuka ewuwe. Suddenly yesterday nagenza okulaba ng'eriyo wendi ng'olyaga nti yazimba ennyumba eringa kyalo kiramba
erigindi ngasasanya enfaananyi okay tobanga gwobadde otuleetako kanaawe tukusiikuuleyo naye semujundooza yadde amaze okutugamba nti oli ye nga naye tebamukola ki tebamugambako bwe yali ayanukula aba exhibition mu statement ye yakiteekamu naye nga enyumba yagizeemu ngaali mu palamenti simanyi nze anti nalabye kati my concern was eno group kyateetakula ono ega nti waaye jangu tusaabe ffenna eriyo n'omu ku bo mu palamenti ali mu constituency za wano mu Kampala yali yateekateeka omukolo gw'okuyingira ennyumba ye simanyiwa kati bwe yagira n'aga nti owange kwena embuyaga egenda ntayi kanange ngende mu abeeyensi abamu babuuza kulwaki bwemutuuka kuba mu temwogera amannya bwe mutuuka kuba limwogera amannya Siraje nupu netula negoba munabuddu nendaba ani Abed Bwanika nga naye ayogera ebimu nalabye bamuddamu. Abedi yatuwadde listi n'atugamba eno ye listi ya neke ya nupu bwe yagisomye abanupu nabo ne baweereza Kibalama nga ateekawo nga Kibalama ate yateekawo official list yaabwe ya neke nga kuliko ne mukwano gwange Secretary General Deputy Aisha kuliko muganda wange Sulaiman Kidandala nga nti kakati Abedi yabadde agamba biki so bobuuza Kidanda yatudde mu lukiiko luno ekyo kirala Siraje njagala okwate ekifaananyi kyonna kisibirawa ekifaananyi kyonna kati nebayo n'omulala yagambye endozo oba ku mukutu ogwo nakigabanye ne bakakande bano oli yagambye nti essaawa eno bano bali mu kutwalaganya akafo k'obwa commissioner naye bali mu kukunga Masaka bakuŋŋaanya Lale Masaka bakuŋŋaanya bayita Gindi naye nga mmwe mukyabulidde wano mu kafaananyi akatono ate babe encourage nga mugende mu maaso efaatanyaayo ekifaananyi ekigazi ekiriwo kati mu kibayita parliamentary exhibition kigazi okusinga ku wokiraba ku palamenti. Oyinza kitunuulirako mpagi esatu Uganda kwetudde judiciary executive nti emu Sedduge yatematema endala ziri mu bbanga kati yo yesalawo kiki ekigenda mu maaso. Ebintu bino bitandise sireero byatandika exhibition zatandikira ku $4,000,000 nezigwa nga kagabo yalinga saddaaka nabulukira mwemuke kati gibayita fulu nekijja nekituuka ku Christmas honalewo oba omu kugonayita nebaga nti yakoze tip off tuwaliwo 10 ekijja kuba MP bonna speaker naga tekiriyo finally amakati gaakyo gajja before end of this last year ekijja n'amalala gagaze nga n'abamu bakyageegaana omuli ne gumwakyaze wano omugenyi ku wiiki eddanga sinaziraba naye bwe naziraba n'alaba so ekintu kiringa oba wasomako nga mumala P7 or 4 Siraje yogera na mzindaalo Kakande waliwo endi ya tamu mwabali mu kisolo waliwo kimulya ekisembayo kibayita kirommo baga nti tuli akagenda ekidirira kikole ki kidirire so ebintu byonna bye baleese speaker yabadde strategic nti nga tannayita parliament kuddamu yasoose kugenda w'empagi Sedduge ne babaako okusinziira ku tweet ye bibakkaanyizaako n'ebirala omwavudde ebya balolo nga casualty emukuzo naye ekyabadde ekikulu bano bwe batuuse badde tebamwetegekedde naye nga tebamanyi kikyagenda kuzzaako ngamanyi bagenda kuleeta batandika okulaga ekiri emabega w'ensaasaanya zonna yabagambye akantu kamu kokka nga kaddiversionary naye nga oba katuufu simanyi ke katayebwa ke bamutumako okugenda okulaba ekituufu ekiri ku specialized hospital Bowa nagamba nti at least kansooke praising loop
yakoze omulimu munene nnyo. I can speak confidently nti Lubowe esitudde etandise okutambula speed naye nga maze omupraising kino kyoyogera tujja kuwa obudde sikyaleero baga nti ogusula gukola ki okuwempoza kakati kino kikuzaayo ne mu bayibuli kibazo ku nsonga eyo sipiika bw'agamba nti gwe rope okoze omulimu gw'amaanyi nnyo kati bazimba naye nga laja issue yali nti parliament to have access issue teyali nti Lubowe ezimbibwe anti yakola issue yali nti parliament eyina right to access erabe oba ensimbi z'omusolo zikola ne bagigaana access kakati wategedde otya nti wakola how did you know ye yagambye confidently agreed but so what did the say you now do in reply tuyamuwadde mukisa kukuddamu naye geno pikicha eri ku ssente zino ezigambibwa okusaasaanya tikati ogenda kuddayo ku bayibuli nti atakikolangako akwate ejjinja akole ki akube nti bw'oyogera ku 5 bibadde tebinaba na kujja nga waliwo complaint nga Honorable Mpuuga akyali lopu nga police bagamba oyo mumugyeko wano n'ebweru nga bateeka n'ebipande kulale principal kwali ti no n'alwana mu mayinga ago toyinza kugamba nti bino 5 Siraje njagala narrative jotuwa is what has been over the 2 weeks nze age jenjagala eri analytical as at now kitegeeza because ku political terrain go to government abali mu FDC abakatonga mukulu Ssemuju yatugamba nti ali ku street batandise okwebuuza ku bantu babwanda okwebuuza kuli obvious nti baagala kukola vehicle mpya gye bagendamu vehicle bagikola mu moment nga bannaabwe abagenda emitala bafunye ebizibu eri ekamwocha vehicle mugikola bano ate bagoba bannaabwe abali eno because politically Uganda ina barely 2 years to go into the next election abavuganya mwami Museveni bali mu confusion eteyogerekeka that right now tomanyi kurada ani avuganya ani akola ki mwami Museveni ali mu kunywa kachai so nze njagala analysis okuva awo eno confusion deploying abahemeti mu buli group ne gwe benefiting ne how people pick themselves from the confusion process yo kujja ko Honorable Mpuuga kuba commissioner ejagenda maso for maybe 2 years and it will never happen egenda kusparking off more divisions munupu waliyo confidently abavuddeyo nga bagamba nti we are in support of nupu nga ba MP kwa 5 waliwo abatassirise actually abasirise be basinga obungi abasirise nabo balina bye boogera nga tebasobola kujja ku muzindaalo ku nupu nga tomanyi n'ababo ababiri kibalowooza lwaki wiiki zino 3 tebakola ki lwaki ngamba nti simanyi tomanyi kibalowooza gwe tomanyi nze simanyi kati nalabye ow'entebe ng'agamba nti kino ekintu ffe twakisponsoringa pate yakisponsoringa okutematema okutwala nuupu that it can be rubbish nebaayo n'agamba nti nze nange ewebbaale sente zino zintamye bansaba ebibiri neŋŋaano bibawanga ewange baagala ambulance that is also opportunism oyo ayogera ebyo abadde n'omuzindaalo gino emyaka gyonna lwaki abadde tayogera lwaki abadde tagamba bantu bansabako 10 ku 2 neŋŋaana kakati nafuna amasanda mukamwa asobola kwogera mu palamenti lwaki asituka kati you see ne bannabyabufuzi bannakigwanyizi bafuna moment naga kambuukire kweno nange nfune wenjogerera bannabyabufuzi batono abatali bannakigwanyizi ekyo nakyo kituufu ti president yadde ne Sergio Dilare e Masaka we yategedde nti mutabani yagendayo n'agisazaawo n'agamba tusonyiwe omukulu yagize tujja kubawa olunaku olulala nga abantu bajja kuginterpretinga mu kirala naye in brief senga
eno lopu Rwomushana abadde agenze kufuna instructions isu gye yasabye yaganye okugulira bwe naddayo mu parliament omukisa agulina nti naye ajja kutuula mu gundi naye gye bigenda okuggwera ejja kukomawo wano mu plenary nti otandika okuwulira nga buli muntu akasukira munne kiki ejjinja nga bibadde bikwekeddwa bivuddeyo so ndowooza Gasimbagane ne bannamawulire kiri mu advantage ya President Museveni. John nga bw'okwata omuzindalo omanyi somehow bwe tutandika okwogera ensonga neefuna direction nga Rwomushana afuna akasimu ng'asooka stepping out nga awuliriza akasimu ng'akoma era oludda penning ekaaba ekirungi ekiriwo with technology ebintu bisigazawo record kati njagala otunula essimu ate pattern eri clear bwetyo bwebeera ne mukulu w'Omushana ate ogamba nti kali Kanaabi bwatuuka waneeno kusimba ngaddako wabbali ng'akuba akasimu naye yeewuunya nti Kanaabi aba ayogera nanyo yakatuuka alina connection ne Hamas naye ebyo John the polity oli bw'abanga yalaba 221 naga nti okay bana abavubuka bakwata omuggundu bakwata omuyaga maybe they will grow into a bigger better opposition with a bit more exposure and training eri mwami Museveni kati nga bamuvuganya olwaleero alaba ebifa mu Nuupu olwaleero nabadde wano ne Ssemujju nga muga nti naye ate mwe mutandise nga bannammwe naga nti andi ebizibu byasooka ku ffe ffe byatulya ne bitumalawo saagala nakwogera kati the opposition has been decimated effectively. Yes, over ku leadership level, the opposition has been shattered, decimated, dispersed. Kakati n'otuuka b'abantu ebizibu byabwe ne pains zaabwe zeeyongera. Kinjogerede mu Luganda. Ku level 2 waggulu ku bukulembeze opposition nga njoga ku bukulembeze opposition across the board byonna bali omuzungu kyayita babadde disrupted oba kitono bali mu disarray mu bawagizi sirowooza nti waliwo problem wansi wabula bawagizi kakati ndowooza bayaayaana kumanya obukwembeze bunaaba butya mu kwesimbawo abanaavuganya kutwala obukwembeze obw'enjawulo kinaaba kitya kubanga kakati oba oli awo kirikiriya nti sofa abantu abali kiriya nti bajja kuba presidential candidate mukulu Museveni ne Bobi Wine ekyo bwali tekiriko doubt naye eno wansi kinaba kitya ndowooza ebaali confusion awo kakati olwabunya biriwo naye mukulu Kibazo ennaku zino nabadde nnyumya n'omwami omu ali akwesimbawo kati bwe nanyumiza nayenanga naye munaye nkyalemiddwa okutegeera kyetegera maaso nti kubanga engeri ebintu ebitambulamu kati ekisookera ddala bikyuka ku sipiidi tomanya kinabaawo tebiri predictable tomanya kiki ekigenda okugwawo enkya kati abantu banyoga nti babaka ba Nuupu bangi mu nsonga eno basirise lwaki ndowooza tebamanyi kigenda kitya kinaggwa kitya bangi baagala kwesimbawo bwe baagala kwesimbawo ku kaadi ya Nuupu mu ssaawa eno olina okwegendereza obutanyiriza bukulembeze bwa Nuupu obuliwo ate nga sibusuubira nti bunaakyusa ne bwana ba delegates conference bajja kusigala biringa bwa NRM tebujja kukyuka tetulowooza nti wajja kubaawo enkyukakyuka mu bukulembeze obw'okuntikko obwa Nuupu nokyo tewandyagadde kunyiiza bukulembeze bwa Nuupu n'ekyo
kiba kyamagezi okusirika n'olinda. Ekyokubiri nti bw'obanga oli mufuzi nga Museveni kati gwe oli mu buyinza, kino ekiriwo eno mu bukulembeze eno kiba ku advantage yo nti bano first of all wandirowoozezza nti kati focus obuli bw'enguzi obunyazi n'obubbi twandibadde tulumiriza gavumenti nti mutubba nga mukulu Lukwago bwe yagamba nti mutujoze basajjamu mujooga naye kati ekikyali ku bo bokka kati neeno mu opposition nayo ka issue ya corruption eze neeba nti spillings over kati bwogereetanga campaign issue nga badde opposition nga badde oteekateeka kugikozesanga campaign issue nti abasajja ba gavumenti banyazi batega nti naye neba mutu bakiwulira nnaku zino nga muguguba nabamwe mu byobunyazi. Now it weakens kati yoli government ibana advantage ni kaka absolutely tekyali yayo yokka oba badde kulaga ba campaign aba government nti banyazi baga nti mune wamwe gye kiri fena tufaanagana onfuna ate sebo kakati obono okunoonya abavuganya government sawe nibandi badde nga bakulakinga bwongo onoonya issue kigyogenda weetereeza otya naye kakati mukulu kibazo gwe nemotoka four-wheel drive bwentulamu mpuliranga newona binyawulo yatuwiru naye batabuno ezo four-wheel zaba Rwomushana obwa CC ya Southern bwolengera noga nti kyawo kinya waliwo akaseerezi motoka ziri stark oweta mangu toyagala agenda stark kubeera stark kibazo agenda kugezesa kibazo kanti kangende ngezese kaseerezi kananumesa kakati nupu nsubidde sebo mistake nze for Rwomushana nupu yazze neyingira mu kaseerezi ketandiyingidde muboolyawo keyandikozeeko diversion nefuna weyita awalala ne moving on kati yazze neyingira mu kaseerezi negetinga stack kati akaseerezi keyayingiddemu okutya kwange nti kuyinza okukatwalira ebbanga eggwanvu okavaamu miniwal time ng'edduka kubanga kati bagambye nti bagenda mu Palamenti omukulu abeere record nengerawo nengerawo omukisa ensonga zino okuggwera mu kooti eyo issue eri nti mwe abaagala ono avayo mulina mandeeti amateeka gagamba ki kati kitegeeza nti issue eyinza okuba dragged on okutuukira ddala mu 2026 mu byokulonda kakati geregera nti oli bogged down tengambye nti bayingidde akaseerezi kebatandiyingidde akaseerezi wekali bakalengedde bandibadde nga olwesaawe nti balina okukola bakyasobola okukola reverse kubanga akaseerezi batuuse mu makkati gaako oba bakyali ku ntandikwa yaako bwe baba nga bali in the middle of kaseerezi kiyinza okubabeera ekizibu nnyo kavaamu ku ssaawa eno without being injured naye ne balokwago bayingiramu by the way kubanga ne Lukwago ne group ne Besigye nabo eventually bali staka mu kaseerezi onfuna tebalina legal mandate beyita nti interim FDC leadership ate abo nabo nga bakimanyi lyanoti bakimanya nti bajja kukola ki tebajja kusobola kuba nandala legally and practically kubanga omuntu asobola okudeployinga bakanyama ku party headquarters omanya nti gwakumaze akufulumya onfuna kakati bamaze ne about time bali staka mu kaseerezi baga hati mbulira mbobeebuuza ku bantu bagenze base mujju tukole ekibiina ekipya naye time ewedde eggwayo
say about time even the quality business by the way and it's literally impossible olaba Kyagwanyi yakola genda kiriwo kati okujja konga nabo nagula ekiriwo obubino obuli stack awo bufiru for integrity and leadership kiyinza okubabeera ekizibu ennyo okukola ekibiina ekipya yali pressure group eyo go forward so continue going forward we never get it stuck in a top down nabo bayingira mu kaseerezi where they are stuck katokera nti they are not even actors at dokolo wala kazi taliyo wevu tegenze eyo ngamba if this katonga teli active mu kyekigenda mu maaso bali awo ojja bafunayo ka press conference ne boogerayo ebigambo bisatu bina naye question nti tugenda mu kulonda mugenda kubeera okukola mutya mukola okwago ye yamanyira okwesimbawo nga independent ne kyengamba nti bwe wesimbawo nga independent kyadivansinga kitya cause yo eyokukola regime change ndoza ye issue nti bano bonna bali mu position batugamba nti baagala kutuusa bukulembeze ku top naye bonna bali stack era tebawa mwewagizi waabwe owa wansi wano hope kati bawudde omuvubuka kyagamba general of resistance mukwano gwa Rwomushana bwe yagenze Masaka naye naabukula nti ayagala kulwanyisa abo ababusing power namulaba ne ku Twitter ye nga nayaga nti amonga disappointings nenfuna amazzi aganyogoga nenaaba maaso neyabukudde yafunye free mandate naye okogakubya sabuni sebo ready eyes andi bw'abanga osumagira ewaffe aga nti funa amazzi aganyogoga weyiseeko ozuukuke kati yagenze Masaka awali dispute nti ono onamugamba nti naye gwe tokyali compose mugamba tya okogolerako ki tokyagibwako hadith nti gwe mukulu Mpuuga tokyagibwako hadith gyagenze kati nalabikanga agenzeyo nga liberator mu kitundu ekyo ng'agamba nti abantu bonna banuupu bonna bali tainted naye ngaeyo bagifunye opportunity yagifunye kubanga bano aba opposition abalowooza ku regime change bajja ne bayingira which is a good cause okufightinga obukumpanya n'obulyake naye obulwanyisa otya ng'ate tekiyamba oli ng'okola ki ng'olwanyisa nsuubira nti balina okutula quietly mu retreat mpola bamanye mu kaseerezi bavaamu batya to move forward. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nzija ne Harunah Kanaabi Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Siraje Lubwama Charles Rwomushana Harunah Kanaabi ne John Kakande manyi nti John y'omu ku basinga obusanfu omusajja omulaba anywa kaawa bwagira kuki naali atudde wakati wa Siraje ne Kanaabi tabafiirako ddala kamwenyu mu ngeri yakugumya kisibo naye omanyi kyesifiirayo Yowaana obudde bwe buti kyewerabidde nti abakulu abo nabadde nkyebase saawa 10 bonga bali mu fumbiro betala no which I'm trying to catch up wawo obudde bwe buti era obudde buno tuba tufuluma wali ngeri yalina packages zaleese aleeta entende nga ziriko erinnya lina kwa Harunah Mariam Ibra kati tenga nti naye nze tubeera ffenna omwaka ne gutandika ne guggwako ate kubanga ekintu mwakyegaana kakati nekisigala nga kiri eno naye mukulu Kibazo wabuuza ekibuuzo ti embeera eno yonna bw'ogitunuulira olaba ki njagala kuddayo mwayogedde ku bali b'amayirungi
bw'aba atandika okugalya amanyo tegavaamu naye after some time wenawulanga amanyo gakoze eki gagwa wali era Rwomushana akugambye nti ye yakoma okulaba abeewaabwe ng'amannyo mwegali gajja kujja mpola amayinungi tegaliiyo so either tebalina sente zigagula oba Katonda kyatukwatiriddeko kutuuka mukulu Kibazo nina njagala kukuleetera ekyokulabirako ky'abanywi ba sigala nti oli bw'aba amufuuwa wano ng'akyali muvubuka masaali n'ayisa mu nnyindo omukka ne guyita mu kamwa edda ku kyalo nga n'abawala ndoza beegomba nti oyo akola ki wa mulembe kati ne bagattamu n'okugattamu ono anywa sportsman ono kiki naye bigenda okumaliriza nga tuli mulago nga ebibumba bagamba bikoze eki amawugwe biki ebyobufuzi bya Uganda mukulu Kibazo bifaanana n'omunywi wa sigala oyo eyatandika eri naye ng'ate amuwa sigala oba ainfluencinga ku sigala oyo okumunywa yalowooza nti tebijja mmukwatako kuba abasigala baatuuka ekiseera mu kubalwanyisa ennyo mukwano gwange Baguma y'omu ku bali mu kampeyini eyo tulekeraawo okulima taaba ayina ebizibu oyo Baguma yalemesa industry namba ku paketi ab'omu West Nile obwavu obubaluma Richard Baguma naye yabayamba nga bateekako smoking simanya ali dangerous kamujjukizeeko kubanga tuli ku Palamenti waliwo ripooti namba eyalaga abasigala bwe baagula komiti ya Palamenti ekola ripooti eri favorable nga mulimu n'abasajja abamu abaali aba DP kati Kanaabi aba DP olumbye baaki ambalira bakakane nga ntunula nnyo mu maaso nenjagala mu n'ekyo nakyo nkimujjukize nti baalimu nga ba Democratic Party naye mukulu Kibazo mbadde nkugamba nti okuviira ddala mu 1986 NRM ngeze abantu abalaba DP olwaleero eyammawu gyatembeeta mu kikapu n'agitwala n'asayininga MOU nga walaba ku DP eri ey'omuvubuka anywa sigala ng'omusanze olwaleero mu ddwaliro lya NRM oga nti ye kino nga kizibu kinene ddala eyalaba ku UPC Congress everywhere ng'akola ki n'ogiraba olwaleero eyamayiga bagiyitanga Congress omanyi mwe bwemugiyita UPC mugijabulula eyasenyonjo Congress webale nnyo n'ogiraba olwaleero ng'eri mwakyuti weeraliikirira negundi n'abedi yagambye n'ekyabwe kirimu IC oba oli awo n'ofuna omwana gwe bayita FDC naye najjanga w'amaanyi 2006 kasigala kanywebwa naye n'afuuwa yateekamu n'enjaga owulira baamuteeramu oba tugenze okutuuka olwaleero Kakande yabadde ayogera wano nti n'eddokolo obanoonya nga tobakola ki beekubagana bikonde nakyo eddokolo bayinza okuba balina candidate y'omu FDC ne NRM akaseerezi ke kamu Kakande kayogeddeko nti we tutuuse n'omuvubuka omulala NUP n'asituka ne bamugamba nti oyo akasigala nako kakola ki oyo yajja nako n'ogamba ayinza okuba ke yali anywa nga kaali kanjawulo ne bamugattiramu nakaki mistake gyeyakola is to mix e-cigarette kati ebyobufuzi sebo bwe tutyo bwe tukoze eki kyesikkiriziganya nawe bali mu sweet mentho nti bonna bwe batyo naye waliwo omu ye ali eno aleeta obusigala obwo buyita mu kiteeko kyanjawulo yanywa mmindi oba anywa mmindi oba bugolo
n'abeere n'agamba nti oyo tumukoze tutya ntya naawe ngotera kusigala wawanditseko ekigambo sportsman yesebo akalala cigarette smoking is harmful to your health. You are a doctor philosopher Makerere University ekigambo kitegeera n'ogenda mu maaso n'onywa ate n'onenya agikola. Oli ali very creative kubeera akuga nti atta naye n'amulanga era n'akola ki naye ye n'asigala ng'ali ku ki giraasi ye eringanga bano abatunda drugs abazitunda tebazifuuwa n'okuzinywa naye banoonya baana bammwe bapita ababagagga be bakola ki ne bafuuwa n'oga naye ono yaakolamu ssente naye Uganda weeri mukulu kibazo nti nopu DP FDC n'abalala abanajja ani gobadde ogamba fiiru nti okujjako nga tutegedde mu byafaayo nti oli akaayana ng'awuuta obuugi naga nti kamera ojjawo yaki what is wrong nga nze nywedde obuugi bwange naye ng'awalala akola nnyo okulaba ng'abanywa sigala amawugge galwale n'ebibumba bikole ki bife awo tetunnaba kuvaawo. Oyo ye buli kaseera aba akola nnyo n'akozesa amaanyi g'emmundu n'akozesa amaanyi g'essente n'akozesa amateeka n'amanipulatinga abalala n'abawaliriza lwampaka n'abamenya naye ekintu kimu mukulu kibazo ekikugumya n'abawuliriza wakozeseza ekigambo kya luzungu nti opposition is decimated eyammwe emitwe naye eyafa ab'emikalabanda abatuula ku lubalaza ne tutunula abaddewo ebbanga yeeyongera kukula. Olwaleero tuli mu kuzza bujja nkalala za NRM. You would have expected nti ekibiina ekyo ekiri mu buyinza simanyi John obe waabwe yaze nti abantu bajja kubanga basimbye nyiriri yero ngajjudde wazirabyeko naye ate Zimbabwe choli wazirabyeyo echoli ambade baluzungu choli awo batambula at least ku kyalo wandibadde wayise mu baluzungu bokka nabye ku mawulire sano ezaje bewandisiza sikubanga bangama nti sabutwa naye ku mawulire ku TV kiro nge wasempije nga balinda abantu okujja kwewandisa ngo tebaliyo nagenda genda ku maka bajja basanga yeka nyumba ku nyumba kiba kitegeeza nti oyo agamba nti sportsman mulungi nnyo naye uwe nabo tebakola ki tebakula naye ono bw'asituka omu ku baba bagumyemu n'agenda n'awuuba ogenda okulaba ng'ate abantu bakola ki kitegeeza nti ab'emikalabanda kakati ewaffe Kabaale ewa Bahati you remember primaries abantu nga mujja mu lunyiri n'emitwalo gy'etaano kunonda mu primaries ez'ekibiina kakati ono agenda kuwandiika emitwalo etaano teriiwo. That is why the difference is now kakati mukulu Museveni yafunye intelligence how botuyita path eno yafe ya bulijjo yekola tekola kale kakati katuyite path eri bagenda kuleta path eri ya Bahati abantu baje mu bungi bewandi buli ateka erinnya mu kitabo mutwalo etaano wano baba mutwalo na ye eri etaano bayizo ziza n'ogenda ku 10 ate bafunye the excuse kubanga mpwide bagamba nti bano MP bakoze obukodyo okulemesa abawagizi baba babavuganya okwewandisa kireka olupo okukozesa option B. Kakati ono bw'abanga agamba nti ne aba NRM olina bagula buguzi bajje bakole ki bewandiise ekyo kitegeeza tolina kibiina tolina bantu balina spirit ya kibiina biri bye twalabako bye tuyita ebibiina Congress ebyomusajja yagulanga essaati ye ya green mukwano gwange ekyalisirwanga founder mu ssente z'entono n'agikwata n'agyambala naye nga contributinga ku party omugagga akwata ssente ze nga talina kyasuubira. Kanaabi twalina abasajja n'abakyala abaluka ebiwempe obategeera nga balina ebitengi bya Congress ebiriko omutwe gwa president wakati wano naye mu 85 obuyinza bwe bukyuka ne babitereka ne babikweka ebitengi byabwe
what surprised me is Obote bwafa, I don't know how many years later that was, abakyala b'ebiwempe bajjayo ebitengi byabwe nereesu ze baatereka mu 85-86 kakati oli eno love ne commitment eri dangerous ya mujahidini na Hamas owaata abonoono ayagala ofe amawugwe ekyo kyayagala okumenya era awamu akituukiriza kati naafuna n'abayagala okunywa amangu bogambye abamu nga n'obusigala bajja nabwo ne bagattamu n'ebirala kati ye confusion gye tulaba eno olwaleero tetandika butandisi era ejja kusigala bwetyo. Talk to kati Kanaabi omaze okudescribing eyo okoze diagnosis y'obulwadde nze ntunuulira munnayuganda because NUP, FDC, DP, UPC, NRM bannayuganda banoonya liberation. It is true. Ku making sure nti bwagenda mu ddwaliro ayina okulabirirwa bwagenda ewaabano eriyo enguudo ezituuka bangambye ewaabano nabadde mpaka ne bangambye ewaabano ekyaliyo stretcher za zino enkwate bwe ziti konzi bano abasajja bagaggawadde bafunye ssente bambi mubayisa bubi mubayisa mugenda ne mubagatta bonna sikulimba be bali mu kikubo be bali mu mbawo be bali mu government agamba okufaanana kwa kyekyo kyennyini naye ensekere mutambuleko eggwanga lyammwe mulimanye kugambye wabadde eggulu naye wadde mu baaluzungu next time bw'omala okuva mu booluzungu vaayo neeyo Kibazo is right waliwo kye bayita okuculika envuka kati omanyi bwoba ng'olina enjala ekuluma kati tugiyita omusota enjoka mu lubuto kakati bw'osiika n'olya gwe kibazo eweeka enzoka ekakkana bw'oba osiika kulya n'olya ekakkana naye ne neighbor bw'awunyiriza kali akawoowo neyoba talidde eyomba neyomba naye nekola nekakkana in anticipation of food kakati kyekiri ewaffe giyomba naye negikakkana because neighbor asiika yekakkana nga neighbor asiika naye ewame bagambye wagamba malnutrition levels izisinga waabano nti abaana abasinga okubanga tebalina nankani anti kubanga muli akawoowo abalala basiika mwe ne muli akawoowo mukulu kibazo kye mbadde omusawo eyaŋŋambye munnayuganda HIV prevalence esinga mu bibuga kati ate mbalala ndooza wakusatu mu Uganda kati bwenali mbuuza naga nti that is not a bad sign that means Mbarara is getting rapidly urbanized nti kati tulina okuaddressing ekyo nti this is a sign. Era sebo waliwo omuwuliriza waffe omu ne kati kwali ndowooza yanga nti abantu abo mutukola bubi ffenna mutugatta wamu ninze ne bwenzija nenvuga akaboda kange nenkuŋŋaanya obusente bwange ate nange ne bamala eri ne babundyako nga ntutte ente yange bansaba naye bwe mujja nga mugamba baabo bonna bakola ki Rwomushana bagamba awunyiriza akawoowo ne yeematiza nti ndidde gwe naawe n'omuteekako nti naye akoze eki nti naye alidde era mukola bubi mututunulire nga bannayuganda naye mukulu kibazo mbadde nkuzaayo ku kiri kyogamba ono w'omukalabanda wansi sebo abo beeyongera bweyongezi kubanga ono awabali enjaga ne banywa ne batamiira abakulembeze Kakande bayogeddeko ta addressinga issues z'abantu ba mikalabanda alowooza nti mukubatamiiza tugivaako katuwoona ebitaano ye tumusortinge balwanagane nekiri ekibiina kinafuwe tubongere ne information nti nono twakola bwati tuteekemu n'omuliro mwe mukubagane tuteekemu n'omuliro buli lwekijja ng'okikola ki naye ebyo byonna bw'omala obbikola ebizibu bya munnansi ayagala okuweerera omwana we ku ssomero tobya addressinze kaliculamu ogikyusa buli kaseera leero eno leero eri omuzadde n'omutabula naye n'oli omaze omusortinga kati ezo solution bwe ziba teziriiwo mukulu kibazo opposition is not decimated olwo tugenda wa hemeti abantu weba anti kati Kanaabi hold there Ghana twagikozesa nga tusoma batusomesa democracy ku evolution ya democracy
Ghana yatuuka okuva eri Mbankuluma n'ekyankalana n'emala n'efuna what was that called second liberation ey'abamukwata mundu ey'aba rollings n'abakwata nga abakasuka mu nnyanja abajja mu nnyonyi abatta akola ki n'amala ne yeeyubula n'afuuka democrat n'akkiriza Ghana n'esimbula kati ye bikoni ya democracy mu Africa yeeraga kati nga abasomesa batulaga nti wawo omwami bamuyita Tukahirwa yali ndooza muganda wa Kategaya ng'atulaga nti evolution ye etambula finally n'etutuuseeyo wano we tuli however ffe tetutambula lugendo olwo tutambula tuweta tudda Chad tutambula tuweta tudda Khartoum oyinza okulowooza bwotyo kubanga the next liberation tegenda kubeera y'abantu bano kubanga bwe muziyiza box bwe muziyiza the polished needed evolution abantu will bust up obasange e Khartoum ku street mubakuba amasasi nga Hemeti buli bamu bakutulemu bafugeko ekyalo kizo kubanga tutambula tudda Congo owa Mobutu nti ojja kufuna ebibiina 200 nga bivuganya then eventually nga ye dictator asigalawo no scenario zonna tuzitunuulire oyogedde kweri ey'abantu okusituka kuba nkugambye ono awabali enjaga n'abatabula oba ssente biki byonna taadressinga bizibu by'abantu bye bakola ki bye baagala ekyo kye baagala mu gavumenti ne bw'onooyogera n'okomawa ekyokubiri tulabyewo Kakande yagambye nti baganga stars be batwala ki gavumenti muba mulimu abatandise okuvaayo nga baagala okwogera olulimi nga bali abanywedde enjaga lweboogera bagenze Masaka nabo bakola ki boogera oba oliawo oyinza okugesanga ng'ofunye rollings obwokubiri nti temunjagala naye nkoze eki nzija although mulimu ne scenario endala nti oyinza okwesanga nga nayo project ate ey'okugani kati opposition ebadde esusse tufunyeyo eno eyapiraawo nti mugenze okujja nno ssebo nti epiraawo aleesa ababaka balinga 15 mukaaga oba 3 kakati yali ku opposition ng'alonda ki ng'alonda loop nga batuzingirako ddala so embeera zonna mukulu kibazo nga ruling pale no opposition ko high table nga byonna bifaanana so scenario zonna tuzitunuulire naye njagala kumaliriza na kino mukulu kibazo nti nze naalisabye abantu baffe beekube mu kifuba n'obuvunaanyizibwa bwe baasalawo ne beewa kuba kibazo gwe wabita tewabigendamu Kakande n'abisigala ebbali abikomentingako naye tabikola ki tabigendamu bakkirize nti baasalawo ne beewa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera abantu babajje mu mbeera eri babatuuse mu eyo ensi enkole ki ensuubize ey'okwambala engule naye bino bye tuliko olwaleero noono ayongera okutuwa sigala tufuuwe tufe amawoggwe abawenjaga munywe mutamiire wala gyamubawadde mutabuka ayina gy'abatwala oba ekiseera kituuse nammwe mwetunulemu ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana, John Kakande ne Ahmed ne Harunah Kanaabi eriyo muna congress ali mu exile mu NRM naye ng'omutima gwasigala mu congress nga nti owange nti mwebala analysis mbu naye abakazi abo abatunda ebiwempe kye baakola ye congress yennyini congress akiwandiise mu caps nti eyo ye congress yennyini nti era baatubuuzanga nti how is our thing sebo ne DP Democratic Party mwe bali nabo bali ndo kwanga eri mwekiza mwenye ale mnenge bali Democratic Party
era kati omusajja agaa nti congress ye gyamanyi yennyini naye munaye congress yagenda yatuuka emisiri kati congress ekizibu yatuuka emisiri naye Kanaabi abadde annyonnyola Musa bw'ajja bano emisiri buli abadde agezaako okujjanga Musa okubatwala e Kanani bwe batuuka mu ddungu babuliraawo era babulidde mu ddungu kati ekyebuuzibwa balituuka e Kanani batuuka okumala emyaka mingi naye eventually batuuka. The original group teyatuuka. It's only Joshua or something. Neera kati bwe baatuuka e Kanani gwe tolabiriyo Charles Rwomushana kakati Rwomushana twali tuyina neighbor sajja mukadde otuziza wa Mauda amuyita maguru kati kasirivu wali awandiise ne penso kasirivu yaŋŋamba nti ayagala Rwomushana bagende naye Rwenshama alabe ewa Mauda ne bw'alitwalayo oba ewa Anatoli ne bw'alitwalayo ekifi ky'enkoko kakati nga wali okufuna ente lutalo kozi mu paaka naye oli yatukolera embaga n'asala amagezi n'afuna ente ento n'agisala. I don't remember kati bw'amala okugisala bad luck simanyi kyavaawa emmese mu kubuuka n'egwa mu nyama kyalinga ekiduramu mu kiduramu ky'ennyama ate nga kitabula kitokota anti baba zitaba negenda wansi. So kati the executive committee y'embaga y'efuma na what do we do emese eri munda tugijeyo tutya tukole ki so and it's late tutabasobola kuddayo bwambala oba bikulu ng'obugangali okufuna nte bagire esaawa z'okulya zinaatera. So they decided it's not very harmful really. Imagine bajijamu kakati but there was a consensus in the Central Executive Committee awo efumba there was consensus embaga gende mu maaso n'enyama yaffe tujja kulya now kakati alina okusabisa yabainako oluganda yajja bishop naye nga abainako oluganda he didn't come officially nga bishop ne bamusaba akole ki asabise nga esaawa z'okulya zituuse then bagabule naye amuyita was the chairperson yamuwa brief chairperson w'embaga kati yalina okuyita bishop iyo tusabise tuli takizo mu ruhanga iyo tusabise tuli kakati nawako ka speech katono nanga naye ani ama speech chairman w'embaga nanga ndi mulokole ndi uyishemwe kano Omushana kaija omusana gwajja ndi muzukufu Omushana gwakola ki gwajja nga bishop tonala kutusabisa tujja kusobola kugenda mugehera tabadde tufumba mese yagudde mu sefuliya kakati sewe embaga yagana mefa kati anana alya enyama tebajjayo nyiri mu Bible olugamba nti it was late tewali kuyomba ne bishop esala ya mulema eyokusabira emmere kakati netuwebuzabuza embaga nefa bwetyo yali bashipuli bishop nawo kakati sebo mukulu kibazo mulaba muhozi keinero gaba agenda Masaka resistance yandabadde musibire katonga okutayingira Masaka because you remember the proclamation statement yeruwero na for kuwawinza muhozi keinero gaba mutabani woli nikikafuwe you remember it became an issue kurale ya Ruwero eyakyagulani
now kakati Muhoozi Kainerugaba alumba Buganda is not beginning from Mukono tatandikira Kayunga tatandikira Luweero alumba Buganda not even Sembabule where the father-in-law is so tugiyita ekibuga kya Kabaka very good kat wakola ki walumba kyora n'omukyala yamutegese nagira mu boarding fatuyita boarding now when he is going to do that now otuuza olukiiko noka naye munemanya kyabaddeho emese yagudde mu sefuliya kubanga ali muzukufu kyagala n'ogamba kinze andi mulokole nyina okukyogera nga bwe nakoze eki nga kina kirabye emese yagudde mu sefuliya kakati so now kakati Muhoozi yayingidde Masaka nga tayina opposition but what was very interesting abamwaniriza abava mu MPs bebo councillors abali mu Kunga now Kunga babeganye nakyo beera please ano mayi kibazo gomwe muri esebizibu babeganye Mukunga nenga bakansala bannu omanyi ogamba ekigambo babeganye tekitegeeza nti si baabwe naye baabakoze eki kawaddeko omupi owa Nuupu atali Kagabo owa MP gwayogedde baddewo ddala ku mukolo ekyaleeta ekizibu kino bakibazo kyebakaaba kati kyobadoyogerako ekyasigala baba kibazo they were always on media kubikirira and I'm not saying it's wrong muna emesenge egwamu ne mubikirira abantu emmere kati mwemmere bagirya ku mbaga balinga baguma agandi bane muve ku sigala ajja kubatta kakati but when you check these councillors omutima gwa politics ezibaamu ba Bed Bwanika by the even including a Bed Bwanika because a Bed Bwanika omanyi background ye bali bava mu barracks these councillors ogenda okufuna card eyesimbawo ku Masaka bafuke councillors ba opposition bali tebava mu DP bali bava mu barracks you are from the army they were sponsored by the army so kantu bano bali tebakimanyi bali bakimanyi n'empuuga ave Masaka yali akimanyi bano bava muki bava mu majje they became councillors ate wabadde ogoberera councillors be bavaamu MPs muweevu nga Nyeeko now if you do an analysis abaali bava mu NRA kyabanguyira nnyo okufuna card eya Kyagulanyi okusinga abaali bava mu DP it was easier for Nyeeko okufuna card than Mabiki kati kyekimu ne Masaka now these are the ones who are receiving Kyagulanyi now I was on radio Simba Gasimbagane program nimpa analysis ku Mpuuga kakati bwe ntuuka program endala ku TV obunzikiza njogere barometa akasa meme byoyogedde wali byogere oyo akubagala nani akubagala ne Mpuuga abalanga gamba at this time tutuyamba bokuba oli tutuyamba because yatugulirawo okumukuba kikola ki kitugulako ne ngamba abandi bagenda ku programs endala gabaga naye Rwomushana ajja kututtira ekintu so kati nenkiiga nembeera discipline kanjira nindako omukolo gwa Masaka gukole ki emese bagiri nogamba nti emmese kabali emmese yabwe mu nyama emmese yabwe mu nyama wano mwakanya nimugamba oli ali kwa amasanyalaze is a gangster fine but has electricity. I even had the same Kaliamagwa Segona yes tumusingako fine naye engeri gye tukanyiza tukulembere katukulembere bagamba nti Lubaale
talondayo asinga bugezi talondayo asinga bulungi te naye Lubaale gwalonze yasamirira emmandwa mwe gwe mulina okukola ki okugoberera but you see why don't you simply say Lubaale yalonze ono nomanyi oyo ayogera ekya Lubaale gwalonze mu 2016 agenda musajja wa bitege bwati mu mpimpi agenda aga nti ffe tumaze ebbanga nga tulya mukene tuvugenda tuvuba tulya mukene kati ku luno twafunye empuuta muleke naffe tulye ku mpuuta ng'olwo bali ne Rwomushana mu go forward batuduka honestly speaking Kibazo will be fair because I was there nze nali mu security ey'amaama empuuta yagwamu emmese tiimu ya mpuuga Muwanga Kivumbi Segona etc Besigye bwakomawo n'atandika okuba contestinga mu constituencies zaabwe ne balaba nti wagenda kubeerawo contradictions bagwe badduka the only one who stayed somehow kali amaggwa naye Mpuuga yateekayo emisi Muwanga Kivumbi yateekerayo ddala yayingira ddala mu abeyensi muntu abeyensi kakati but kyembalengeza okulaga mukulu Kibazo kiri nti you know togenda kujja Mpuuga ku bwa commissioner you know it you know ntizaake gwotwalayo but Charles the other thing kuba nina gwe nabadde njogera naye eggulu ne muga nti while togenda kujja mu Mpuuga mu commissioner you have encumbered him so much that ye ng'omuntu Mpuuga bw'alemerayo alabika ng'ow'omulugube alemeddeyo in spite of the causes of the people bw'avaayo we have defeated you kati ali mu mantabutabu essaawa eno completely bangamba sebo nti abaali bakayana nti se musota guli mu ntamu balowooza nti solution zaali bbiri kukuba musota mu ntamu oba gulekamu nti naye waliyo solution ey'okusatu wali osobola ogunyookeza Kibazo eri omusota eri komiti entamu eri ku kyoto eri komiti efumba ennyama eguddemu emmese you know practically zaake abadde commission right the same parliament same parliament neegaana parliament commission anti was a commissioner parliament zaake was a commissioner mu parliamentary commission the same parliament neegaana nemujjako he went to court constitutional court n'awangula still tebamuzaawo akyali mu supreme court ne bapiringa muri mu supreme court he is not there as a commission delaying tactic now nokkiriza you conceded noteekawo Mpuuga now kakati you know I think that was a mistake practically nkugambye oli chairman w'embaga tunakwebuuza n'emmese yavaawa we haven't even discussed that but practically you know Mpuuga togenda kumujjayo mu commission you don't have the numbers ezigenda okumujjayo fine you may go to court but what value because you're already in court you see Charles hold there for as long as what John for as long as mukitunuulira nga bato yakujjayo Mpuuga na kutekayo another commission jendaga you miss the point jendaga the point is actually to encumber the institution ogituuse ekiseera nga yo yonna both parliament ne bana abaliyo ogituuse ekiseera nga yo yennyini eri encumbered mu kifaananyi kyayo because tolowooza nti abaweereza zaake tebamanyi nti tebajja mukkiriza tolowooza nti abaagambye Mpuuga aveeyo tebamanyi nti tajja kuvaayo but you end up making all of them damaged goods even going by that argument bw'obanga institution yonna eba discredited ani gwoyamba kitegeeza nti ono ali mu power that's why I was going ono ali mu power isi Kibazo omuyambye kubanga
he can use it to do anything anyway. Kibazo is very bright. Kubanga n'ababa bali mu parliament. Kibazo is very bright. Alaba jendaga n'asalamu akikyuse. Rwomushana tumuleka asooka tusensonga ye. Yes, you see, pillars zo eza Buganda. Because oli ateekawo Mpuuga yali alaba Muwanga. You are seeing all of these MPs. Right? N'abamu yali abagambi ngenda kubawa Walopu. N'atabawa n'abuwa Mpuuga. Certainly yali alabye value mu Mpuuga ku lwa Buganda. Na omuganda omu yali Sinabakuma Kyagulanyi afuna atya ono omukyala Zedriga. I was with the Zedriga in the CA. Tolaba we bagattira. Aisha Kabanda afuuka atya deputy wa Rubongoya. Aisha Kabanda neighbor wa Muwanga Kivumbi afuuka atya naye of course abamu NRA but ya afuuka atya deputy wa Rubongoya. Who is Rubongoya? Who is Katana? Ng'okyali mu dynamics ezo Katolina akuleetera kigemu kirabika nga kya kisiru. Chovala baba magezi nyunga nga Kibazo baka it's going to damage parliament polished bebali yawo but it is damaging Mpuuga. Is it damaging Mpuuga as an individual? Because infrastructure ikomyawo Mpuuga mu parliament Masaka jeri he can come as an independent. Are you sure? Yes, the infrastructure. Maybe not. No, I think so that the coach guy maybe not. He can still come as Chovala. Ngala isolated. I think this is politics. Either way, by the way, Museveni. Fabagena mukelezia bo bato with faza mukulu Kibazo. Moderator protecting Rwomushana. Rwomushana alemedde okutuuka gy'alaga. Anti alwawo. Temwagala. No. Ate gugoba deyogera ku buseerezi. Ate nyangu wengwe. You see, NRA MPs bejjefuna. Bw'obanga obadde wa opposition ng'esobola okukugula tekulwanyisa mu constituency yo. But it can encourage your mother party kukulwanyisa. You become vulnerable and eventually you come. So it has been fishing from the opposition. Now, when the opposition fishes from NRM, Rwomushana tayagala beba fishing the NRM baba we card. You see Kibazo, I don't know what's your problem. But when Moses capturing Masaka, is he? What? Is he? He's actually not. Charles, between you and me, that is your mind. Half the people ababadde ku rally, loleza abadde zisomba basombe ku bajjajezi bajja. Zabaje Kenya. Of course. Zabaje Tanzania. Of course, bwotwala obululu mukulu Museveni bwe yafuna mu gwite Masaka. Okay? Sirowooza nti abantu ababadde ku rally ya Muhoozi. Basinga obungi abantu abalonda Museveni. Therefore, okufuna crowd shouldn't be a big deal. But politics is about crowds. Politics is about crowd. That's why it's a deal. Me, I was looking at pillars is nobody is contesting. Zokuba. Kale wabanga ngozukuba nti ziriko messe. Have you constructed other pillars? Because alternative jebaina are the same councillors. But there are only 5 councillors. No, chengama abakunga alternatives zebaina going to replace. There are only 5 councillors out of how many? What does the word only mean? I mean, if you have 5 out of a possible 70. Yes. Chovala abafuga because we bitom always bamubala bakutwala ku munuga only one ne batwala okubiri okusatu. The other one is but Charles bebachi mayonyeko ne bamuleta bebachi mayo omulala Charles aga ne lwaki katibana abaze baba wakadi Kibazo kati nawo problem yo with high Gasimbagane ne